Buterevu nkwaniriza nnyo ku Big Brother Uganda we bali kubanga otulaba amanya Big Bro Jamal osida Bon Child ali ku kamera Rickross wali nnyo we bali kubanga otulaba tukweyanza bweyanza okusubscribing ekintu kino ateno kiteeka ku level esingira ddala we bali nnyo we bali ddala embozi eriwo nno leero nzize mu mbeera eno bwe nti nga bondaba ebifaananyi ebyo byolaba waliwo mwana muwala mpozi bamuyita Juli Mulunji mazima ddala mukazi mulungi nnyo atuuse okulwanyisa abasajja bano eŋŋwaŋŋuli abasajja enjasa biggu nga bayisanganya ebigambo banga baagala okwekuba wali omukulu Mathias Walukagga musajja muyimbi nnyo w'amaanyi naye nate wamu n'omukulu Hajji Haruna Mubiru Juli Mulunji waliwo embiranye eriwo wakati w'abantu bano ababiri naye nga omu teyategeera bulungi munne kiki kye yali aliko obanga kintu kirala nnyo obanga kirala nnyo olw'ensonga nti Juli Mulunji omukyalo oyo gw'olaba era mukazi mulungi nnyo ddala muyimbi era nga w'amaanyi muyimbi wa bandi ayimbako ne Hajji Haruna Mubiru mu Cream Production ate nga atera n'okukuba ekyeya awantu awalala wonna ng'agenze mu kisawo eky'okuyimba ate mpozi mukulu Mathias Walukagga naye muyimbi kakati nno balina ekivvulu sayidi ze Matugga ne bavaayo okuvaayo nga Juli Mulunji mpozi ate Haruna Mubiru ne bajja najja ng'atambula omukulu n'alowooza nti nno ye alina muyimbi alina kyatategeera nti oba alina mpozi muntu w'oli mulinkini w'oli mu ngeri emu oba endala kwegamba ebintu bibuzaabuza naye ng'ate ne batuuka n'okwekubira ku ssimu mpozi batuuka ekiseera nga tebakwatagana era nga teboogera mu ddoboozi erimu erya Mathias Walukagga yabadde ayinako interview emu gy'awa n'agamba nti twatuuka n'ekiseera nga tetuziyunga oba nga tetuzigatta naye kyamukisa mulungi nti olwaleero ate bakwatagana mpozi ate nakkaatiriza n'agamba mbu era n'okulya kwennyini ekyemisana alya wa Hajji Haruna Mubiru wali ku mpozi Hajji Haruna Mubiru wali awo ku restaurant eri wali Makindye kitegeeza nti enkolagana yaddawo naye nga waliwo ekiseera we kyatuuka ng'enkolagana teriiwo so kitegeeza nti Hajji Haruna Mubiru ayina engeri gye yeekengeramu Juli Mulunji nti ayagala Mathias Walukagga ekikyali ekyo newankubadde nti ate oli naye mukozi w'oli okitegeera bulungi nnyo so yembeera eriwo era netuuka nebeetakuza omutwe netuuka neyeebuuza naye ate omukazi ono lwaki kiri bweki ne bweki Juli Mulunji nga w'omulaba mukazi mulungi by the way mukazi newobeera musajja gwe ali eyo oba newobeera mukazi ali eyo naawe wandibadde oli komendinga n'ogamba mukazi mulungi awererako ddala olw'ensonga nti bw'oba omulabye n'engeri gy'ayambalamu n'engeri gy'ayimbamu mukazi asikiriza nti mu lulimi olwangu asobola okusikiriza omusajja yenna ayina omusaayi so baavaawo Mathias Walukagga n'ateeka omukyala mu motoka ne bavuga bulungi nnyo ne bagenda ne batuuka baali around Entebbe Road ku Shell Cars ekikubo ekigenda Busaabala we yamusuula ye n'agenda mu birala awo Hajji Haruna Mubiru we yakubira essimu n'alowooza nti obwedde oli ne Juli Mulunji owaaye muluwa n'atuuka n'ekiseera okubanga mu butuufu yeeraliikiriddemukko so Walukagga n'amugamba nti nedda ssebo omukyala simulina mbadde mumuleetako buleesi era mutadde awo omukyala oyo ayombya abaami bano tekivangayo mu lwatu nti mukazi w'oli oba mukazi w'oli wabula era eŋŋambo ze ziyita naye nga omanyi awali omukka tewabula muliro era ebiseera ebisinga bitambula byonna nti buli wabeerawo omukka oba oliawo omuliro guba gusuubira okukwata oba nga guba gugenda kukwata so byebyo biri mu nsi ey'esayidi eno weeyongere okutulaba ate weebale nnyo weebali ddala tanaba kusubscribinga tuhitinzeemuko katono nnyo wabula abantu bano tugenda bafuna one okubeera nga batangaaza ebintu ebiriwo musobole okubeera nga mutegeera ekituufu kubanga ono mukozi just tabangako mukyala w'oli so mukozi naye ate mwe abawagizi mwe mu misinterpretinga nti kiri bwe kiti so ngezezaako okubawa mawulire nti buli kimu kirina engeri gye kyatambulamu nti oli yali amuleeseko buleesi yali amanyina mukozi we kubanga mbesingira ku interview emu ya Mathias Walukagga gye yakoze n'abeera nga annyonnyola n'alambulula ekintu kino nti yali amuleeseko buleesi n'amusuula ku Shell Cars n'amala n'agenda era naye ne yeeyongerayo nti ne Hajji naye yali alowooza nti akyali
ali naye nga tannaba kutuuka eri okitegeera. So mu mbeera eyo abantu wano tubasuubiza kubanga tugenda kubafuna one on one mubeere nga ate mukinyonyoka bulungi nnyo era nga mukitegeera na kiki ekyokukola. Tweyanzenge weekuumire ku mukutu Big Brother Uganda. Tannaba kusubscribinga, genda osubscribinge, weebale nnyo, weebalire ddala.